Leero munange ab'amanyashi bakiguddeko kye babakola ku sides eri munange ku TikTok. Kikanye buli muntu ali kuvaayo ng'aboogerako. Junior yavuddeyo ne Kabaata yavuddeyo era ngina kuba materako video zaabwe mu maaso. Muzirabe naye nga muli mutabadde amwasibye emitya mwasuse emitya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira tanaba subscribing omukwano kusaba soko subscribing wane eno ku Meran K News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akadde wetekayo video obelenga tozisuba ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbasaba temujjangu okwo bamikwano munnange nga tugenze mu maaso ekiri eri ku TikTok bannange kitokota sikisaanikire kye balikola ab'amanyashi munnange babavuma left right and center. Bino bulijjo abantu be bavaayo ne bawaana bannange oyo alina nnyashi biki ate ku luno bali basabula busabuzi naye nga byonna byavudde kasuku munnange byavudde ku mukolo gwa kasuku okukyala kwa kasuku. Jjukira kasuku ayogera nnyo ku manyashi naye bagenza olaba mukyala we ng'ate ye mukyala we si wa manyashi kati ng'abantu beebuuza lwaki bulijjo agoogerako ng'ate mukyala we agamanya kitagayina. So munange abantu babadde disappointed nnyo ku lwakasuku munange kati abantu ab'enjawulo ne bavaayo nga bagezaako omudifendinga bulwaki agoogerako nnyo ate ng'omukazi we tagayina. So munange bamudifendinga ng'ate we basabula ab'amanyashi munange baboogeddeko awo ebigambo bingi. Buno baba tebalina mpisa baba tebaagala kukola bannange baboogeddeko awo bingi nnyo. Kabaata yavuddeyo n'aboogerako yabakoledde na live namba ne Tamale Junior munange naye yavuddeyo n'aboogerako awo ku live ye gye yabadde yakola n'abantu bangi bavuddeyo ne bakola zi videos nga boogera ku nsonga mbulwaki abakyala b'amanyashi amanene tebabawasa babagalako bwagazi naye tebabawasa muno balina ensonga nyingi lwaki tebabawasa. So munange ngenda kuba mbalekerako zino videos ebbiri eza Kabaata ne Junior muwulire kye baakoze bannange ab'amanyashi babayisiza bubi nnyo babayisiza amaawo eggaali embi nnyo nga okiwulira. So bamikwano videos zino kambere nga nzibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Kwata n'embaata ne bagireeta ku seeti ne baluka bavumanzi okuva ku makya paka kiro n'ebikwatagana n'omukyala ye sina problem omukazi yoyo mwabalina agabina gammwe aganene muzunze embina zammwe muzunze gafiga gammwe obeera wano nolaba ekiwala nogaba nemukamakani nompa kino ekiwala ngenda kiwasizaawo biba tebiina mpisa ebyo bikazikazi ebinaga aganene simega aga ipusi tebiba na mpisa. Obwongo bubeera mmye kyo ekiba kirowooza kyazimba emabega kiba kirowooza ne mu bwongo kyatereera buli kukinyinyanyimu ekitula mu ndabirwamu ekisaba ogubina nga guzimbye ipusi buyiseemu bwe buti ne kirowooza kyamalayo ensi kibula abasajja babiryamu buli ne balekaawo nsira gye ntwala mugosiira gwaguwala biba tebiina mpisa kyekintu kyosobola n'okusaba ennamba y'essimu ne kigikumma kyekintu kyosobola okukwana nga tekikuddamu nga kyeraga ate ne mu buliri bibeera zero okimiti ebikazi binaga nene sima ebifigafiga ne mu buliri kiba tekiinaawo kigwawo bugwi nga gutereke musajja watu gwobonaabona nozze n'ekisambi nozze eri ekisambi n'okigamba kati kyuka ne gubeera nga gwonna gussabussa gulinga ogwetisse kapikipiki tegulina kyegumanyi olwokuba gulina figa ennene ne gubeera wali obaddeko ku muntu nga gw'okaaba ate ng'oli ku muntu ng'ate gw'okaaba owe nkusse jjaki
nkuse wowe ompulira monyabo ngowedde gwe simanyi ompulira nkuli kunnabaana oye nga gwakaba naye nga gwoliko ye wali asirise atunula waggulu ku siiringi akutunuulira n'obonaabona nozze n'ekisambi nozze eri nodde eno bannange nze saagala gumanyi bwebikazi bibina figafiga ezennenaga binagaganene nze mbalaba wano ku TikTok wano era nze kasaka ka video kajja nga bina dene simanyi figa nene mpitawo buyisi seeteekere manya no work no aid gwe bikazi mike binamba binama nene byolaba ku mulimu nga bikola kyosanga mu business nga kiri muli kitibiyita butiribisibwe kiti nenga kirina business kati njagala ombulire wano katuli ku live eno njagala ombulire abakazi bonna bali ku TikTok wana balanga business zaabwe wano bameka balina fige amabina amanene nga balina ne fige ezamalayo nga bali wano ku TikTok balanga business bambulire nga balanga business nga tebakola challenge za buyimba nga balanga bintu bibatunda nenga balanga business kadi Dr. Alima wali omulabi ekola live Mirembe beddings mumanyi figi mulinga akabiriti naye olaba Mirembe beddings abeera agenda sime kuteeka musimanyi kateni simanyi biki n'omulengere omukazi n'akwata dduli n'akuba mu kisenge olaba ndowooza Mirembe beddings n'alinya ebisenge n'ayingira mu kamooli n'asokolayo egundi n'olaba ng'ali bize nnyo Mirembe beddings olaba Sheila Price mundeke nze sagala bintu byakummanyiira tosobola kungamba nju simanyi njogere Sheila Price sagala bintu byakumpisa mu maaso waliwo agambye ajati simulabangako ng'ayimiridde ajati wafuwano wazina kyoggulo simulabangako ng'ayimiridde mulaba atudde simanyi wansi ali ati ayimiridde simanyi wansi ayimiridde ati ajati mulaba waggulu wokawoka simanyi wansi ali ati ajati wansi ayimiridde oba just simulabanga kajati ndi mulaba bulabi nga atudde ayinza okuba wansi ayimiridde naye nze ngamba kubina ebikazi nakuba TikTok ejja kuyomba nandibadde mbibateerayo wano ne mubiraba kati twali Mbukasuku yandiyagadde Sheila Price yasamira muli abakazi amabina gammwe gabanjule gwebeera mufako mbogeza mabina naye amagezi genkuwa wandigezeza kasolo kobogeza bajja kwanjula naye bwona ayagala ogeza amabina nze abakazi bajja Junior nina amabina nalya amabina go ndi musiyazi omuntu ejje nakuba amabina nze siri musiyazi wenjagala mmanyiwo kati gwegeza amabina go ogageze ojja kweyanjula ojja kwewasa ojja kumala kudibira ku lujja otegere nti mukwana ebyo tebikyakola amabina genda ogatunza abasiyazi weegali bagagala agala abakazi bali portable omukazi gospula n'otwala mu buliri n'omukazi gotasobola kusitula tabawuwo omukazi nakwebakako n'oliranga olusozi olukutudde mu kifuba mbukubanga ayina amabina amanene ng'ani gwogenda ogateekako mu kifuba gwe mukazi gwe nze Katonda yanyamba ate nange ngayina kati nze Junior nina amabina manene kati siza kwagala mukazi ate ayina amabina manene